mpitibwa Paulo oba munnakyalo kubanga waffe ngoli proud okuba munnakyalo ndi munnakyalo nnyo kubanga gyenva I cannot deny the fact I'm the only villager in the city abaana abasinga abali e Bulaaya abaana babagagga betuwangana nabe Winnipeg toyogera bwotyo nze abasinga banna babagagga ngambye abasinga enamba ennene by the way enamba esinga baana babagagga benkugamba lero nompa list y'abantu abali ebweru gwe bomanya abantu 10 ejja kusanga nga at least 6 of them their families are well off. I live with them. I know what I'm talking about. Kakalama ayinza okubeera nga si mwana wa mugagga nga ayinza okubeera mu bali abaana wisdom kaye yatugamba nga yanywanga amata ayina abagamba amata agatali kyokuki ayina amata ge yanywanga agasirira maama we yakulira abantu Kampala so wisdom kaye sinza mutwala nti mwana wa mwavu nganzi. Mr. Bistokola muri mu Canada. Canada sawe no nkola welding. Nava kuno Uganda nga nsomye construction. Ne kusoma construction ne practicing over to 8 years. Ne nali mu senior 1 from senior 1 kako secondary nakola wood work as a subject from senior 1 to senior 6. Natandika okubajja mwa 2006. Nali mu senior 3. Nentandika ngo okubajja mu holidays mpaka n'olwaleero ngambajja. Benagenda ku university nenkola civil ne majoring mu construction olwaleero Canada benatukayo olw'obunyogovu obungi ate nga njagala mbeera omusajja asobola okwasaganya ebintu by'emikono bino mbisobola kwe kugenda nkola welding. Nkola welding Canada right now nkola TIG welding but I can do MIG welding, I can do stick welding, I can do blazing, whatever you call welding. Ebirimu gyonna gy'okolanga gy'amaanyi. Structure yange nganzo omuntu ebintu byensinga okutegera bya mikono siri so soft handled oli muntu omutufu ndi muntu ow'ebyemikono buli kikwata ku ky'ebyemikono mbuuza kuva ku plumbing masanyalaze kuzimba okya byuma byonna n'okubajja wano njagala okubuuliza omuntu oba omuvubuka ali wano e Kampala tuli abatugamba soma ebyemikono bojje bula tojja bonaabona soma ebyemikono bojje bula tojja bonaabona gwava wano ng'omulimu gw'ogumanyi nava wano kikola kitya nava wano nga nasoma by'obuzimbi ne carpentry nga mumanyi n'engenda e Bulaaya bentuukayo olw'okuba nti landscaping gwali mulimu gw'amaanyi nnyo nga sobola gubeerako mpaka nga mpezezza emyaka 4-5 ne nnyonya nsomeyo ekintu to add value on what I had okusobola okubeera nga fittinga mu system bemala okufittinga mu system nentandika okubeera nga ntandika okukola kikuyamba kitya ng'ovudde wano ng'osomye ebyemikono bikuyambako nti bemugenda ku street nga muli babiri ng'oli doctor nga gw'oli welder ne bw'oba ovudde Uganda kyanguwa ebintu bino ebimu bikwatagana mu ngeri nnyingi nti welding ayinza okuba nga quality ekyukamu gy'oba ogenda okuweldinga nga bwe bakuguidingamu babeera stick welding asigala stick welding it will be only the machine gy'okozesa nti eyinza okuba gy'osanze kandi eri updated ng'oluusi eri Uganda teri updated naye ebiseera ebisinga ogenda okumaliza ng'omuntu alina ebyo bya hands on babeetaaga nnyo e Bulaaya gy'emirimu egisinga okulabika. Dokita tojja kuva wano ne bwe wasoma masters zikomawa ogende e Bulaaya obeere nga ofuna bufunyi omulimu yet bemubeera ku street bantu babiri o welder ne dokita ku street welder akusooka okufuna omulimu bw'oba osobodde okuchallenginga ebigezo bye bagaba bye baba bakuwadde ng'ebyo doctorate n'obeera ng'osobola obichallenginga okuba nga osobola okutuuka ku level yaabwe osobola okuba nga osobola okupracticinga oba osobola okuddayo okusoma yes you can catch up n'obeera ng'ofuna sente nyingi okusinga welder bw'oba ozzeeyo naye nga betugamba nti ani asooka okufuna omulimu between a doctor and the welder on the street welder akusooka okufuna omulimu oba omuzimbi n'omuzimbi akusooka okufuna omulimu. Maybe it may depend on the season because in the winter season construction abeera akenderamuko naye nga ekyamazima omuzimbi akusooka okufuna omulimu. Kanku example nina abantu ba mirundi ebiri yes waliwo omuzimbi waliwo welder wali omanyi enkola yaffe wano ye Uganda abaana abamanye emirimu gy'omumikono abamu basomedde bazadde abamu basoma agamba kanfuneyo ka koosi abamu ne basoma n'obasanga ku practicals bwekitwa ku practicals ng'oli munafu byekolera byagala abamu n'obasanga mu kuzimba akasukayo ateekayo ettaffaali limu n'anyumyawo maani ya seno omulala olugoye olumu wadde odutunga n'akola bw'ati abantu bano bagayaavu e Bulaaya kiri kitya it is the omuntu culture omugayaavu
it is a culture here that is really causing us problems. Kubanga wano tulina obudde Uganda omuntu bamusasula mwezi ebulaya bw'obanga ogenda kukola ku mulimu ng'ogenda kubeera ng'osomba musenyu nze nasombanga wheelbarrow z'omusenyu n'amayinja from day to evening oyimiriramu kulya Canada emirimu egiriyo bagamba nti ogenda kukola bebeera wheelbarrow nga gy'ogenda okusindika muyinza okuteekako minimum weight naye ng'olina okikola consistently togenda kuyimirira kubanga bakusasula mu ssaawa wano omuntu ayinza okufuulinga around eri tekiriyo bajja kukugoba ku mulimu ate gye bakugobye kiba kigenda ku affectinga ku mulimu gw'ogenda okuddamu okola ki okufuna abazungu bakozesa amaanyi mangi nnyo okusinga bano bannayuganda era mwe abali wano nga mulowooza nti omuzungu wamanyi akozesa amaanyi mangi okusinga ffe nja kuwa ekyokulabirako twateranga ogamba nti abazungu bali soft handed era banafu genda mu mupiira olwaliro mu kisaawe ky'omupiira omuli abaddugavu n'abazungu that is a simple comparison gye nnyinza okukuwa omuzungu n'omunnayuganda bonna basamba endiba n'omuddugavu ng'endiba yeemu yes abaddugavu tulinamu eyo extra strength olwokuba tukuze tutambula bali abaana babali bakula batusaba bamutwala mu kusomero bamuvuga mu motoka ffe tukula ku street tutambula abakuze mu eyo embeera nga nze tubeeramu ako nti omuntu omusanga ne batabeera muddusi bw'omukanga asobola okudduka olwokuba nti buli lunaku yalundako ku nte ewaka enkoko bagobangobe ekiyinza okubeeramu genetically tuyinza okubeera nga little bit strong kubanga olwosanga omuddugavu ebiseera ebisinga atera okubeera exception naye abazungu bakozesa amaanyi mu nsi yaabwe ensi ezo ziri ez'ebulaaya okuli Japan China Germany noteekako nazino endala omujapani ng'abadde ku mulimu gubeera mulimu tuyita butazikiza ng'enjogera ya bulijjo aba akola kubeera kukola omuchina nga ali ku mulimu abeera abeera kukola nabo osanga kampuni z'abachina waneeno tayinza kubeera na muntu n'obeera ng'oyimiridde baba akusasula olina okubeera ng'okola kalita y'okukola eri y'amaanyi nnyo okusinziira eyawano ffe wano omuntu ajja gaana ogenda okola agenda anoga effene agenda bene effene ku kyala gyalye ebulaaya bw'oyagala ffene ali mu supermarket bw'oyagala ekikajjo kiri mu supermarket bw'oyagala omuyembe guli mu supermarket buli kimu kyakusasula tewaliyo olusuku buli kyoyagala kiri mu supermarket kyakusasulira nsimbi bw'ofiirwa omulimu n'omisinga paycheck emu egenda ku affectinga kubanza olina okusasula biruzi z'amasannyalaze olina okusasula biruzi z'essimu olina okusasula biruzi za TV olina okusasulira abaana bw'oba obayina nga bill zirina okontinuwinga bw'oba olina okuzimba kye bayita credit history oba credit history ng'oyagala okukola credit wabeere bulungi okulaga nti obadde osasula bulungi tugeze credit cards ng'ezo olina okubeera ng'ofuna constant payments era bwe ogivaako ofuna stress omulimu oguddako ngenda gujjawa kubanga you cannot afford to miss a paycheck pressure ebeerawo olwaleero alaninze nkugamba amazima nti essente zenkoledde ebulaaya nebeereba nusu ebendukuwa mbanga kuwadde etaano ejja wano nsobola okuwa 10 nga ngikoledde wano naye ebulaaya 10 lwayo I work under harsh conditions that we are not used to. Leave alone those students that have been at school from Canada, never somerayo, never saw okumanya environment bedi. I went there and 25 and above. Nchamisinga lumonde, nchamisinga ebijanjala environment ekyankuba buli lwotuuka mweye embeera stress, n'otuuka okuvuga emmotoka stress, n'okuvuga kukka stress ng'ogenda ku mulimu, n'otuuka muzira, n'osiba emmotoka n'eseerera, n'otomera omuntu gwe weeropa ku poliisi e Bulaaya. We work under strict regulations and strict environment. Wano oyinza okuba omuntu oluyi e Bulaaya ne bw'omusongamu obusonzi. That is threatening omusango genza kufayira yo bigenda nebo mutunuulira obubi nebo mutunuulira obubi ayinza okugamba ntunuulira bubi he wants to take ntunuulira bubi antwala mu depression bwe musanga ntunuulira ne rough way ne bakuyita lwaki omutunuulira bubi e Canada bogenda mostly Manitoba they call themselves friendly Manitobas bogenda okumusanga baati buli muntu gosanga kuteerako smile ne batakumanyi akuteerako smile kati covid yaweddewo luli byalinga mu mask ne buli omu akusmilingira being friendly, it's part of the culture there. Naye wano tulina abantu bangalo bunani Allan nze nnako omuntu gwentuse nengena nemuguli esimu okuva e Bulaaya nenjitika nenzija naye wano nenjimuyigiriza nga n'ebintu byenjagala nkolere olwokumanya WhatsApp n'otuuka na wano wennyini nga ne WhatsApp esobola giyiga nagambye wiiki ejja nze nsobola kubisobola kusindika video nga nsobola kuyiga kusindika video ya kusimu nga n'essimu nagikugulidde. That is how weak our minds are. I'm not saying all, quote me right.
but some people are weak to that extent. No musindikira n'ebifaananyi n'ogamba nsindikira ebifaananyi nga n'okukwata ekifaananyi bekiti ku ssimu agikwata n'agyetolooza n'olaba video kamunguluze n'akuluma nga n'essimu gwe wagimugulidde. Wano tulina obudde bungi. Obukola ebintu bingi. We are so relaxed. Lwaki buli gwenkyazo ow'ebulaaya avumirira nnyo abantu bano okuba too relaxed nnyo. I may not call it lazy because I was one time in downtown there. Ngangula emiti ne tusala embaawo nengenda nengisikolamu embaawo. I was in Bwayise. Nosanga omuvubuka nga asitula ekiruddo ky'omuti ng'olowooza ajoki nga tagenda kukitwala n'akyetika. So we have hard working people here. Naye wano jagenda ku lubimbi olumi mpaka saawa 5 oveeyo. Eri minimum hours saawa 8 kwotandikira. Olina okumala saawa 8 bw'oba oli ku nkumbi olina okugirima mpaka saawa 8. Bw'ofuna okirimu ekyokubiri saa 16. Nkugambye nze Allan nkola ku makya ntanzi uveewange saawa 10 ez'ekiro. Ezo bazikeera tuli wano Uganda. Wano e Uganda omuntu yebako otulo ne tumugwamu. Muwano mwine emirembe. Muli baavu naye mwine emirembe. Naye Bulaaya tewaliyo miremba. Njogera kituufu siri mu kulangira. Eno ensi njavu. Uganda njavu. That's why it's called a third world country. If you can't, you go and Google it. It is the fact. Nze sirimba. E Bulaaya nzuka saawa 10 ez'ekiro nengenda ku mulimu nenvugira dakiika 3 nentekamu codes nenzigula enzigi nenyingira mu workshop nentandika okukola okuva ku saawa 10 kitundu ez'ekiro. Ebugala tugamba 4 in the morning wano tugamba 10 ez'ekiro. Okuva ku 10 ez'ekiro nenkola mpaka saawa 9 ez'emisana. That is if at all tewaliyo overtime. But if waliwo emirimu mingi nga bagamba abakola overtime olusi nkola mpaka saawa 12. Nenkakuba nenkasala mpaka. Naye kinkozesa ekyo nti e Bulaaya babalesa esaawa 8. That's by regulations. Mateeka gamba okola esaawa 8 buli week. So bisaida bisinga nkola 4 days, Monday to Thursday. Kakati nensigazawo Friday nensigazawo Saturday. Sunday ntera kuba nga rest nze. Niyo gendo okumaliza ebyo byonna byemba ngena okukola. Ng'olusi ne ku Friday nzizeyo nenkikuba ne ku Saturday nenkikuba. Okitegeera? Kuba bonyuka 12 n'ogenda n'okulaki? Benyuka 12 nenzire ewaka nempumula. Naye jja kwesanga ng'ojja kudde waka owummule olusi webase essaawa 4 kubanga olusi kulinako wane Uganda nkola. My company is running. I run businesses here and I run sites, people's sites. Nkolera ebitongole okubizimbira. Kubanga byenzimba mbimanyi era n'enzimba yange kati nakozesa hybrid na mixing enzimba y'abazungu gyendabye nentekamu wane yange. Bendi kutola ku sites z'enzimbi nziteekamu columns. Nebebanga ennyumba tegenda kubeera ng'egenda kubeera yakalina. Nteekamu columns n'ensiba n'emitayimbo ennyumba okusobola okunywera. Kati egy'emirimu gye nsinza okufuna abantu bennyonnyola enzimba gy'enzimba etali wano. Gyenkozesa gyempisa ya hybrid. Nti mixing eyandibadde kalina ne bangalo nembigatta wamu nenteekamu columns. Ennyumba n'ogisibanga yonna eri wamu. Nga ne musisiba abanga akanzeemu enjatika bezigenda zirina we zikoma okusinzira ku kuzimba. Mr. Beast. Yes. The Beast. Yes. Mbadde nsaba. Akantu kaliwo kamenyewo. Akaliwa. Nti Uganda abanaga tuli baavu naye ate tuweba kanyo. Tulina obudde ne tuli baavu. Wano waliwo bannayuganda abalina essente. But on average, oyinza okugamba nti Canada compared to Uganda. Can you compare the two? No. It is one is to the extreme, another one is right back and bottom. Wano waliwo abalina essente. Kituufu. N'abandaba olwalira abali e Bulaaya bannayuganda essente bazirina. But what I'm saying is true. It's factual. Wano tulina obudde bungi ne tuli baavu. Allan gwe basasula mwezi wano. Nze omuntu gwe basasula $7,000 nsobola ogenda n'engikola ku weekend ku Lwomukaaga lumu. Ku Lwomukaaga lumu nsobola okukola $7,000 oba olusi akakadde. Canada. Nali nkoze kakadde kamu n'ekitundu olunaku lumu. Ng'oyampadde kaashi buno obulimu bw'ebbali. Tonsasula ssente ziri tekuliko musolo kampe kali nguyita bu black job. Nzije nkakukubire nkamale ompe kaashi wange nga tekuliko musolo. Akadde kamu n'ekitundu aka Uganda olunaku lutya lumu. Naye ng'okoze nze Bulaaya kati ku level kwendye Bulaaya sikyasobola kubeerawo lunaku neŋŋamba nti siina mulimu. I only choose to say no, be it summer, be it winter. Ababazi bantegala mu workshops zaabwe nkozesa maanyi balina workshops ziri heated nsobola okukola. Aba welding nsobola okubakolera.
come landscaping nsobola okukola yenze minister wa guno naguli ebulaya sino betuuka nsobola okukola sino remove follow betuuka ebikola nsobola obikuŋŋaanya ojjako nesino ku motoka z'abantu sino okujja abeerawo omulujja waliwo abakadde boosanga tasobola kujjawo sino nga jja kugamba ojja kunzigirangawo sino bulwabangazi ekyo kyammeka ekisinziira kubanga kati yo sino tebamubalira mu ssaawa okwata contract n'omugamba tugeze buli luvannyuma lwa mwezi regardless nja kumpayo $120 ne waliwo kati nnaku zino ne winter ebaddeyo e Canada ebadde friendly tetutawanyiza nnyo sino abadde mutono kakati bwebanga olinawe wakwata oba ofunamu omwezi nebakuwa ebibiri ne bakuwa ebibiri naye ng'oluusi oyinza okuba ogenzeyo omulundi gumu kubanga si buli lunaku nti volume ya sino agenda kubeera mungi lwakuba this winter ziri ezaaliyo emabega ebbiri ez'omu covid omuzira yali mungi nnyo naye nga ebiseera ebisinga kukola omuntu ayagala okuva wano ng'ogenda e Canada be committed to be hard working eri tewaliyo laziness tetunyumyeko tewaliyo tetunyumyeko na mikwano gyaffe buli mulimu gw'oba ogenda okukola e Canada gwe kimanyi bwe nnyinyuka nga nzija wadde best nga tukuba ku olwali luyinza okubeerayo ne luli minimu abantu tebalina budde bunyumya wano tulina the social part of it yes ekyo kituufu wano tulina social part of it nenzija ala netunyumya essaawa nga 2 nemala neŋŋenda ebulaaya tekiriyo mpozi ku weekend era ojja kusanga abantu b'ebulaaya nga balwawo n'okweraba nga balwawo okweraba lwa nsonga buli omu abeera busy obudde bwafunyemu genda kulongoosa nnyumba obudde bwafunyemu alina abaana balina okubeera nabo puroguramu z'abaana balina abaana babeera ng'abaana omwana gw'omutwala ku mupiira gw'omutwala mu swimming gw'omutwala mu ballet dancing gw'omutwala mu skates byonna balina okubeera nga bali busy kati obwo obudde omuntu abupulaningira ebulaaya n'abeera nga buli kadde kali occupied kyova olaba kizibu okusanga emboozi oyinza okuba ne neighbor ng'awo nga tomumanyi nenga tete mwewalana is so friendly nefe wano culture yaffe enamwako kati bye bintu ebimu ebiri ebulaayi ebitali birungi nti osanga n'omuntu nga tewaliwo eyo connection ya kunyumyanga olw'okuba nti bibaleebukanya kakati nze bwebuuze akeera ku makya essaawa 10 ogenda okukola nenkomawo mwendeze kawungezi nkomawo ng'oye mbeera mu nnyumba ate ogujja gwe nkola teweganya mulimu oli bwakuyita nti Mr. Beast jangoozanyiseeko abaana bange abaana nyinza okubazanyisa nali nkozeeko mu ssomero lya kindergarten nga nkola nga support teacher naye abaana b'ebulaaya tekyanjawulo omwana w'emyaka 5 akugamba no ng'atiize no si wakukuba si wakusonga mu lugalo olina okwekuŋŋaanya oteekako smile oluusi n'omwetonda namugamba I'm sorry if you think I'm rude but in a nice way this will help you. They need explanation. Otandika okulizoninga n'omwana w'emyaka 5 ebulaaya wano omugamba genda okole kino genda tuli bantu bakulu tuli mukunyuma genda kyova olaba abaana b'ebulaaya bwakunnyonnyola lwaki omugamba genda. Richard, we having a conversation. Yeah, please, I'm talking to somebody here. Can you give us privacy? I'll be with you in 5-10 minutes. Full stop. Wana abazadde abamu sijja kujungula abazadde naye wana abazadde abamu kyetuyita parenting kikyabulira mu ddala. Alan, Uganda eringa ebiseera ebisinga tulinga ebinyira eno nsi yange mwenva ensi tugiraba tutuvudde waggulu nga tutunula wansi wano wosanga omuzadde ng'agenda kufunisa omuntu olubuto omulenzi agende addeyo ng'azadde olusi n'obuluyambi alimu obuteekayo ekyo nembwa ekikola afunisa omuwala olubuto n'avaayo n'agenda okuddayo nga yazaala olusi n'obuyambi nga takoze eki tabuwaddeeyo ekyo nembwa ekikola ki okufunisa olubuto it is through enjoying. Yes. Kyangu nnyo n'omulalu akikola n'embwa zikikola n'ente zikikola. So kufunisa omuntu olubuto n'oleka eyo muzadde omusajja n'otalabirira toli muzadde wafunisa lubuto. Omuzadde is parenting. Omwana wo n'akaba naawe n'ositulamu kati bajja kungamba bazungu bannyonoonye. This is the culture here gitwali tumanyi. Omuzadde olina okuzannyako n'omwana ffe tata waffe ng'okukwata ku mukono ng'ogenda kukuba mikko. Wano w'osanga omuzadde wano ebintu bya wano biri upside down. Wano w'osanga munnayuganda nga yagamba ndi mugagga, w'osanga munnayuganda n'agamba nti ndi mugezi, w'osanga munnayuganda nkugamba bino, w'osanga munnayuganda n'akugamba nti nze ndi planned kid. Byakweteekako titles zakweteekako tuwamba mpambe. Do you know planned child? Nze gwentegeera in definition yandibadde omwana nga kitaawe alina company baakula agenda taking over company ya muzeeyiwo.
or you are planned in a business bazim planning. You are still hustling on the street like me and you call yourself a planned child. You are family planning as one of the methods of birth, as family planning. One of the methods is planning in family. One when government ebintu ebisinga biri upside down wosanga abantu nga bamugamba li ku family planning okozesa kaweta okozesa mpiso okozesa mpeke. Family and planning, simple, 2 words. Family and planning. Family planning. Nenga kugamba oli ku mpiso eri bagita birth control method kati boje bayita planned kid being a planned child okuba nti bamu spacing na muzala mu period ya myaka 2 muzeyiwe. Eyo yali birth control method je bakozesa. Si family, you are not planned. Si family planning. Wano buli omaso buli ku planning, maybe nga level of planning yechuka. Buli omaso buli ku planning. Nagamba nja kuzaala abaana bana. Niyo bunafu bwaffe ngobu kubye ebikuli. Kichuufu wana abantu beeyita ebintu bye batali nagamba. Nasookedde kubasa tujja bikopa yagala gana gwe kamera gyokozesa wagikolera wano. Nedda. Okusoma kw'osomera bakujja wano. Twandi bali tuli mu kuyigga. Yagala gana, it's a global world, it's just a matter of time. Buli kimu kijja ku speed. Bobeera mwavu kizibu okugana ebintu nga bino. Oyina okubeera nga bino okozesa. Buli kye tukozesa wano tukijja bweru. Okujjako emmere gye tulima. Ate katandise n'okozesa ebigimusa nga tubijjeeri. Wano abantu beeyita ebintu batali alani. Nze nalina mikono gyange ezannya omupiira. Bazannyi ba mupiira wano e Uganda. Bali mu clubs ez'enjawulo. Naye ngina ne mbagamba nti tomanyi mupiira. You are just comparing yourself with the wrong people. Gubugamba nti omanyi nnyo tulabye empiira mu Champions League, Premier League, La Liga, Spain, bicho byonna tubirabye. Weebuuze abo abasambayo naawe kiki ky'omanyi. Bw'ogenda ku kyalo nga gw'olina pikipiki nga baliko babugaali gw'obeera omugagga. Omugagga yaani? Wanaye yita omugagga yaani? Asobola okumalako emyaka 2 nga takoze ng'alya ng'anywa. Oyo ye muntu omugagga. Naye you hustle obeerawo ku musalaza musalamu nze ne mugagga nze ndi bulungi because oyina emmotoka. Emmotoka is a basic necessity just like a house. Olwaliro osanga abantu batuzzaamu kamera nze ndi mugagga nze n'ennyumba. Stupid, come on, that's not true. Don't mislead the people. That's a basic necessity. Omuntu yenna akuze olina okubeera housing. Nga namwe mutugamba mwabali e Bulaaya n'ogamba oŋŋamba kiggwe. Ndi mu America, ndi London. Ekibeerawo wekyo, there is a pride ejja kubanga gwagamba amusingako kuwaali in terms of status. Tetugamba nti ekyo tekiriiwo weekiri. Ne wano abantu ebintu babyeyita bweyisi. Alani nkugambye omusajja akugamba ekintu kimu. Family planning tekyali family planning. Bagifuula birth control method era ye meaning. Naye ng'ate mu bitabo tusoma nti family planning, kuplanningira family nti nfuna sente beziti omwaka. Abaana bangenda kuzaala abaana 2. Mu mwezi nfuna sente beziti betaga school fees beziti. Ngenda kuzimba ennyumba ya bisenge bebiti. Neetaaga emmotoka ya 6 beziti. Esobola consuming ebintu bebiti. Ngenda kulimaako acres beziti. You are planning for the family. No sango omuntu alina abaana bananga afuna emitwalo 2 mwene ogenda kubaliisa kyozaaliraani. Ngamponga ozalira no ina abaana bana omusalo ofuna emitwalo 2. You blame the government. Katonda yesebo Katonda yali. Byabiranga wonga tugambe edda nze we nakuliranga bagamba nti omwana alina omukisa gwe. Can the child be a teacher without going to school? Omwana ayinza okubeera n'omukisa okubeera doctor ngolo kwa yamuzaala. That is the nonsense in way back in the past. We are living a new generation now. We should live according to the reality. Tulema okwebuzabuza. Nze bakana bange mbagamba tozaala abaana bangi. Togenda kusobola kubabeezaawo ofaaki baleke eyo mu lubuto lwa maama baabwe nosanga omukazi yanzalamu omwana yadduka gwe omukazi lwaki bakkiriza bakuzaalemu omwana bantu bayiro you all parents you agree bateeka omusango ne bakuteeka kufe kati kubanga ennaku zino alani ekiriwo bamaama be basinga okukuza abaana ne imagine the next generation egenda okubeerawo nga bamaama be bakuzizza abasajja b'enkya. What kind of men are we going to be? Men are supposed to be fostering and raising men as well as women raising and fostering women. Naye olwaleero tuvaayo ne tulubaleka ye n'azaala gwozaala yafunye olubuto nja kuweereza ebyokulya. You are just a manager. You are not a father. You are just a manager omusindikira sente. You are not a father. The word fathering is deeper than what we think today. What is father? Kwe kubeera n'omwana n'omukuza mweje emitendera gy'ogenda okubeeramu gy'oyagala abeere ng'omugayidinga. Olwaleero education system yeetaaga omuzadde, yeetaaga environment ekyalo wagenda okubeera n'essomero kuli omusomesa. Naye ebiseera ebisinga tubeerekera basomesa bokka. Basomesa bokka baavaayo ng'omwana kiwedde. Ne bamubuuza homework okomawo okooye ewaka.
okomawo saawa 5 omwana omusanga yeebase oli checking adi homework we abakyala ng'oza abaana olina okubabeerako ebulaaya that is fathering ne bwoba olina essente kyovula nabo osanga omuzungu alina billions ne billions z'ensimbi musanga n'abaana batono lwaki accounting obudde bwagenda okuspendinga n'omwana oyo obudde si ssente wano bwoba n'essente osobola okuzaala abaana ng'obumiyu singa Kristiano yali muna Uganda yali badde alina abaana nga 3,000 gwe tunuulira abayimbi wano oluusi ba upcoming nga bamugamba olina abaana meka ndowooza nina 10 nga tamanyi n'abamu gye bali lwagenda ku show gyafuna n'azaala bagenda bakuŋŋaanya ng'oluusi n'erinnya teryakwatayo ng'atandika okubuleminga baba taweza 5 kisinziira ku nfuna ye naye waliwo wano abantu abalina abaana abangi nga bakyalimu ericulture y'edda tuzaale buli mwana alina omukisa gwe education system is poor medical is poor enguudo mbi buli kimu kifu ate namwe nemutako pressure ku the government buli kimu kifu namwe nemwongerako nemuyiwako wavudde Canada nga waliwo akunyiiziza si kutunyiiza nze mbadde kuno ebbanga erisinga nakamala Canada ebbanga ttono nnyo nekino nkigamba Alani abantu kuno okuzaala obuzaazi n'oleka eyo you are trying to be managers ate noba manager tebabusobola abaana buli oli ku muzigo oli mu kufulukumula abaana ozaala ki oli ku muzigo ozifulukumula abaana batandika okunyonyera pupu yayonoonese mutandika okulwanira pupu ne bannemerera naye ng'omwana afaanana bannemerera nanti bo bagamba ajja kula emmere ejja kubeera twakula ffe kitaffe we twakulira alina acres ezisukka 20 we are over 15 muzeyi Kigunda Egomba we are over 15 naye at least ng'asobola okuwa acre when osanga omwana w'emyaka 2 nga kanira ebintu bya kitaawe as long as you click 18 your parent has nothing to do with you if he gives you something you're just blessed by the constitution of Uganda it says you are an adult you go on your own ng'ogenda obeerawo naye ffe twakula ng'osobola okugenda n'onoga ffene olwaleero twanoganga kifene kimu kyabeeranga kya nusu 5 olwaleero emiwula 5 gya nusu 10 kitegeeza buli muwula gwa ffene gwa nusu 2 kato kyayinza kuzanyira ku ffene wa muntu. The environment is changing. If we don't change, we are going to be just lying ourselves in Maya. And just hiding yourself like an ostrich. You are being seen to living according to the reality of life. The world is changing day to day and bunafu bwaffe betuba twegata tuba tunyumirwa betuba tugenda okuzaala tuba tukimanyi okuzaala buli omu atuuse okuzaala amanya be bazaala. Lwaki ozaala gotagenda kusobola kulabirira ofuna emitwalo 2 olina abaana olwaleero olina amasomero g'osanga nga primary kindergarten bali mu miliyoni 1.5 ofuna emitwalo 2 kyokka naawe osomyeko ate abaana bo oyagala babeere bulungi bagenda kubeera batya bulungi ogenda nga gula ebyennyanja oyiwemu supu basobole okubeera nga bakula kukula bukuzi tukulanga byana bya misota. Why don't we plan? Bera n'abaana 2 bera n'omwana omu boba tosobola kuzaala bireke abazungu nali mba nenyanga mbasanga nembwa ku street nga kuteka bwaka atambula nga you would think bantu baagala kuzaala. I don't blame anybody anymore. Parenting is responsibility. Marriage is responsibility. It's not enjoyment. Kireke boba abavubuka muwase atebe muwasa temupapa kuzaala tekitegeeza nti obufumbo mulina okuzaala. A child is a blessing, that is true, but do not bring those on earth that you're not going to take care of. Olwaleero mbuuza omuwala ayagala okunzaalamu omwana benfa wano singa mba nfudde because I have no warranty of life. Ogenda kumukolera ki omwana wo? Abazadde abakazi mulagamba yansalamu omwana namuleka. What were you doing? It takes 2 to tango. It takes 2 to bring a baby on earth. Banyigira to planning. Bolaba ng'omusajja talina wano ng'akugamba ayagala just baana bokka nga temulina mugenda bateeka. You are seeing the income. Muleke akaweta kanusu 15 mitwalo 3 okweteekamu akaweta. Family planning nga mwegatta nga munyumirwa embeera naye temuzaala abaana mutagenda kulabirira. Leave it. It's not a must. And the world is already overpopulated. Uganda ilima abantu milioni 15. Canada ilima mwemu. Nenga ate Uganda yinza okubanga ejja mu Canada emirundi nga 3. Uganda egwa mu Canada emirundi nga 3. Katono ka Uganda katono. Mwekibafuula nti wano nene olikuwa tutambuzaawo basi. You fly 45 minutes you are in Gulu. You fly 45 minutes you are in Kisoro. You fly 3 hours, you just go from one province to another province in Canada. 3 hours.
3 hours nga nyingi 3 hours ng'obuka bubusa okuva mu province emu okudda mu ndala ne wano you fly 45 minutes over Gulu oli Kisoro border to border. If you're going to go across in Canada, you may take it about like 5-6 hours in Seriemu. Kati no omwana nava wano no obunafu bonna bwoyogedde alina abaana mukaaga era situlu munafu najje Canada era nazanya nze abantu bendi mu kutwala ebweru bagenda mwaka gwo mwezi gw'okunoba ogwokutaano. I came to meet them today bagenda naze kubagamba expectations when they reach in Canada. You've got to change. Togenda balambuza kuti tugenda kulambula tugenda kukola like batambuza bajja kutambuzamu. There will be time to travel if they have the money nga batandise okukola ne tugenda kukola ntwala omuntu bannayuganda bajja basuubira ki bannayuganda bajja basuubira kati nganze nze nali simanyi Canada beeringa ne bagamba nti winter tojja kugitegeera bunyogovu ne bagamba nti obunyogovu nti kati nga wano nyinza okugamba nti mu freezers ez'ebyennyanja ezibeera wano get the freezer temperature you multiplying times 40. That is how cold it is sometimes, not all the times. Niyo obunyogovu bubeera bungi nnyo kati bajja mindset tugenda okugendayo nga mindset zaffe ziraga ngenda kukola software kanfuna omulimu Bulaaya tukola Alan Bulaaya tukola omuntu agenda okubeera Bulaaya ng'oli 25 and above ng'oyagala agenda Bulaaya you commit yourself okukyawa obwavu n'ebireeta obwavu yingira Canada ojja kufuna esente kyawa obwavu n'ebireeta obwavu ojja kukola. There are opportunities everywhere, there is work everywhere, they will pay you good, you get good money, you get good culture. Ojja kubeera mu environment omuli abantu abalungi abategeera ojja genda okudda wano kati nze yes tuyinza okuba nga tulowooza naye ebintu ebimu bembira abala si babiraba. I've been exposed. Yes, if that is the reason, let them take it, and that's true. I have seen some things kuleva kwembira bidde ngambira mu ngeri yandala nyenjawulo nze nkana bayingini yabange benkozesa ku sites mbagamba byenjagala singa ebye Uganda to update the education system ya Uganda kitwala emyaka 4 tukyasoma Canadian Imperialism okufuna visa okugenda Canada lutalo. Why are we studying Canadian Imperialism to grow with growing problems it's facing and solutions, yet we don't go there tusome coffee growing so that omuntu asokusimbara basta coffee nasimba kono coffee nasimba local coffee yina nabiranga abimanyi. We are wasting time because we cannot update our education system. Tebituyamba twalibedeka tusome ebituyamba today. Abamwe basoma ki eri basoma ebintu ebiriko omwana omusanga nga waka mukolera ku tablet ne wano bamukolera ku tablet abamu negwe mbulira amasomero amekaga mukolera ku tablet era how many people can afford to take abana moyo maga amasomero agamukolera ku tablet? How many? Fe twasomera mu miti nga tutula ku mafafa nga tumaza busa. What are you talking about? Mumubera mu kibuga nze mbera mu kyalo. I know what I'm talking about. I know it is so hard down there. Asibusungu, it is the reality. Abantu balekerawo okweyita kye batali. Black wapano nga Uganda yakunyiza. Nze Uganda njagala nnyo esinga Bulaaya mu bintu bingi omuli culture, omuli being welcoming, omuli being so it's warm. It's really nice. Ibintu bidanga biri nacho. Nebirala bifana bibiti. Okomyewe n'obusungu. Sibonna atuli banafu tujja ku kyeyo. Nze wana Uganda nkolera wana Uganda n'ebweru. Okuva nazo okuva na land nze mbadde nkola mpaka nakati. Mbeera ndi mukola. Be manzi ono mbeera nkola. Nkolera ebweru na wana. Kati bya bunafu kikale bye tulaga nga tuzze Bulaaya. Nga tuzze Bulaaya kwe kulowooza nti ojja kubeera ku mulimu dde ku ssimu. Tekiriyo. Kwe kulowooza nti waliwo agenda okujjukiza. Bulaaya twebakira ku alarm clock beekuba n'ozuukuka. Tebiriyo byakwebaka tulukutugwamu. Sekola mukko bwenti. Ojja kwegolola, but as you're sleeping the world is advancing. You need to move on. Buli sector mwoli. Boba wakoze luno olugoye encha bakyusa material endala bakyusa design. Tuwumula ku lwokusandi lw'oboosazeewo. You can choose rest n'okola program yo. Uganda wabera program ngejja kubeera consistent. Wano gamba omuntu nyamusinga na kusaba munana ajja saba mwenda. Why? Whose time are you wasting? It's no longer in city betu. Wano soon it will come here. Nga bantu atandika okubasasula musawa. Kijja kubeera na kizibu. Bekyandi badde kubanga olwaleero omukozesa n'omukozi balina okubeera nga bonna bafuna ne Alan. Ekisinga nze ekimu ku bintu okuyinza okunyiiza be bantu okweyita we are planned children. Nze ndi mugagga. It is just a comparison
of wrong people. We're comparing n'abantu ababi. Omugagga yani. You've ever been to Dubai? No sange bizimbe nga biringa bakulyetinga obu kulyetinga linga batazimba bizimbe. Nga biwanvu bizibu. Wano ina fulo bbiri kalina. Ovuma abantu. Omuntu alina ekizimbe kiriko fuloza 37. Naye weta mugagga naye yita mugagga. Who's fooling who? Omuntu akola ki? Aina kalina eriko fuloza 37. Go ina fulozi kalina ya fulozi bbiri. Go weta mugagga n'oli mugagga. Katani mugagga. It's just a comparison with the wrong people. Nedda ate obugagga. Nze nsobola okubanga ndi mugagga nga ekyo kye nnina kimala. Sasa Katonda samusaba bingi ng'ekyo kimala. Ekyo kijja kumalanga gwe. You are satisfied with what you have, neto oli mugagga. Gwe genda onyonye definition y'omuntu omugagga. The rich person yani by definition before you start calling yourself to be that. Besimu yangawo nontekemu wano rich person. Yabeera. Twagala kugera ku Google. Kati no wano waliwo n'ebintu muze ndi mugagga mu mutima well and good. You fool yourself. You fool yourself. Omugagga abeera mugagga mu nsimbi. Wano osanga ebintu ebitakola makulu. Olina agamba amazzi bwe bulamu. Why do aba fishermen bafira mu nyanja? Bega amazzi bwe bulamu. Who are you feeling? Nizo kyangamba ebyo ebintu. Tokyangamba ebyo ebintu ebyo. Musinga obuko bugenda kunkwata. Buko bugenda kukwata. That was culture. I know how it came about. I respect it, but I cannot just take every garbage. And right now I can sieve the information. I can Google. I can understand. Omuntu asomye, olwaga mantu bananses abasomye. Okukankana bubeera bulwadde bukwata ku musayi businga na kugira ku bantu babukadde. Ate tusomye mu nansi ngato ngamba mbu obuko. Tompita mu nkwawa, ojja kubeera mumpi. Ade pigimizi bayita bantu mu nkwawa. Tombuka. Abapigimizi bayita bantu mu nkwawa okubeera abampi. That is genetics. Jinsongola nasoma. I'm advanced. Kati ebintu ebimu mbireka buli singa mugeze kali kyakambi wombe omune nge ebintu ebinkolera makulu. Definition of a rich person. Yeah. Egenda bweti. A person who possesses great material. Not material wealth. But great material and wealth. Chebaita wealth bwe bugagga obwensibo. Nti ne kumusana ne kunkuba ne musizo ne kiyo sigalo kola. Nala zukulubo. Obwensibo wealth genda maso. Wano ne bagamba a rich person has a lot of money, valuable possessions. Yeah. You are going to be a very rich man. There is one aim in life is to be okay. Kakati gwe ngamba bana abeita ku mitimbaga na abeita abagaga abali plan balina wealth. Bagaga aine mmotoka emu ogamba oli mugagga mbugo wamalayo. What are you talking about? Don't mislead young people. You are not. You're just struggling like any other Ugandan. You just lucky you have a car today, tomorrow you don't have it. Don't tell me that nonsense. Omugagga olwaleero emmotoka eriefa nakubinda najja n'emutwala. Oh, sorry. CRUZ wa mambadde mlese mabega. Ye mugagga. Kakati wano gwe okusinzira ku definition omugagga yo yeyita wano omugagga muze ndi bulungi fe tuli bana babagagga mugagga yani mugati yagala gamba junior si mwana wa mugagga junior saagala kuyingira mu byesisobola mugagga okusinzira ku status ya taata we nabo baba ye comparingizde nabo oyinza comparinga taata we ne Museveni mu bugagga oba nenga Major Salim Saleh mu bugagga no. Naye okusinzira mu eyo category weyo comparingidde nabo. Omwana abeera kusomero nga mugezi is a brain nga asaza naye nga ali mu kyalo bumuleete buddo nga tewali bano bakola buna. N'abeera nga ali eyo nga mugezi naye bomuza ku international level obugezi bwe bukomawa. We have people who are naturally genius. Nene genius wa Uganda bonna omusanga bonna omubuuza ebyebweru okuba tabimanyi tajja kubeera genius waayo. Kati oluso kwe comparinga n'abantu abatali batuufu tekikufuula nti oli mugagga oba oli planned child oba oli muntu ali obulungi ennyo olw'okuba we comparinga n'abo. It's just a wrong comparison that people use. Ne abagagga muno mu Uganda mwe bali ne batono. Njagala yeyita omugagga nga asobola okumala emyaka 2 nga takoze talina kyakoze ali mu kulya ku ssente ze. Bagambye omugagga yalina wealth and great positions. Ebyo ebintu ebina omuwendo ogw'omuzinzi sigama talina mwana akasente mu oyina 5 ku 10 ku Busaabala road ndi mugagga n'ovuma abantu oyina ki nze ndabye abagagga mbadde nkola mu nzija z'abantu. People who have swimming pools inside their house bawuga mu summer bawuga mu winter.
kati oyo mugambe kinga gojjo ngambo ina kakalina kamungo olusi ne kolomu zemwate kamu cement ratio mutufu tonyumize ebyo bintu bya mwenzi ngene munyumize ebyo abantu abali ogambe otya kasembe enyumba nga ne kolomu bakugamba tekolo mutayimba gwa inchi emu wala dogo afu inchi nga ne ratio wa cement gwokozeseza naye mu chupule ngongamba you are rich. I do stainless steel in Canada. I work for people that are highly rich. Nakole ekizimbe nga kiri kwe kudown ne twefuling and tuli bagaga nga tuli let people stock the yet so that they can work hard and become better. So here we are just better. Duno just tuliwo kulivinga bulamu bwa bulijjo. Tulivinga buno bulamu bwa bulijjo nete tuli abagagga we bali ne batono. Abantu abeita abagagga ate wana abagagga wantu beita abagagga. Abatali bagagga we beita abagagga because they want the title. Toso asanga kiro miranga agamantiye mugagga. Atabinyumya kubanga alabye ko bagagga abamusinga. Hamu mugagga wano mu bagagga be Uganda hamu mwali. Okitegeera. Neta kitavaayo kukyekubira. Atayinza kikyekubira ka atendere. Niye abatayina bebe kubira gwe ngamba ayo mugagga Yesu manti mugagga gulwo uli anti Yesu mamwavu. Oyine motokemu neza amafuto yinzo kubozi saba. Oli mugagga. Are you crazy? So brand white. Aine se. Bakugambye wealth, things of wealth. Aina chiwa ne kivaamu esente kyetulaba and great value. Aina chikyatulaga nti this is of a great value. Nina gold mine walinze ne bembande mulwadde basigala basima gold. Great value. Ye wealth nga nomu buli kimu kijja ya sente azijjawa ye mugagga. Omuntu asobola okugagga wala asobola okusiba kapapula omukisa ne gunkwata ne yofuna sente mu betting. I am not the rich person. I may have cash. Bagambe sente za cash azina ne worth azina ebintu ebivaamu ensimbi. Alani tibaleko kutufuulinga okukyamya abantu tuogerenga amazima kyetuli kyetubatubeera. Skills forever Uganda nkolera mu Uganda yonna kubanga nzimba wali ekizimbe bwe nkola ki? Toyina office. Sina office wano, esi office yenka tesawe nendo kusimu. I'm best ku Yigigo's Wings when single call ebizimbe ebizimbe. But it's a registered company. Is it registered? That has no address. No, Najiba registering by then an address, but I moved on. I'm in Canada today. Abakolera wano bakola bati. Bazi registering olwali so registering ng'eryawo nga olinawo ekizimbe ndandi nagamba tokyasasula rent vow. Did it have a register? Did it have an address? Yes. Is it there? No. That is the reality. Unless you want me to lie you. But I do business. I do business. Osasula emisolo. Emisolo njisasula. Bema nkola construction nga waliwo pepa akagwesina na companies endala zenkolera under. Like Mudamark. Abe Masaka mwenzo kuba mujimanyi bagita Mudamark. Kale. Saga kubanga atensuka kwa nonako olwalero. Thank you so much for turning up. Saga kubanga atensuka kwa nonako olwalero. Mbadde ne Paul munakyalo okulanga ate oboli awo tukuyama kufananyi mu nsi yaffe Uganda ng'ebintu ebitambula.